nze sirabangako muntu avumye Museveni ku TV nga Nambooze. Taata w'abaana Azawi webale kulwanyisa nguzi. Ekyo nno bannayuganda kye twagalira ddala. Naye nga tonna tunoonyezaako comeback. Kuba badde wagwa musical Azawi. Soko otubuulire teekeyo ku bisiyaga ogwawa. Oli homosexual, oli lesbian, oli gay, oli transgender, oli straight, ogwawa watuufu Azawi. Oli musiyazi, toli musiyazi. Ye teekeyo ku bisiyaga eriki. Nga tonna tunoonyezaako comeback. Kuba eriyo ssente ezafulumiziddwa abasiyazi okulwanyisa sipiika. Wandibanga oli ku kisawo. Kubanga bonna abawomya omutwe mu nguzi eno. Tetulina we twali tubawulidde wantu wonna ebyebisiyaga bizze n'ebinyigiriza abantu bali kye. Olw'okuba essente z'abasiyazi zaafulumye empitirivu, balumye n'ogwengulu. Twagala buli avaayo okubaako kyayogera ku nsonga yonna. Asooka atubuulire ku malls zaffe. Asooka atubuulire ku culture yaffe. Ositandinga wa ku bisiyaga. Tetugenda kulaba abasiyazi nga mutweripako mu mulwanisa nguzi no. Azawi, nga tonna tubuulire oba oli musiyazi. Teri yagenda kuteeka bigambo byo makulu. Wadde wagwa musical atogenda kumaliriza ng'olinga keko. Azawi nkubuulira. Bw'otabuulira bannayuganda wogwa ku bisiyaga ogenda kubeeranga keko. Iyo manyize byange mbyogera kati. Amateeka n'ebinyigiriza bannayuganda singuzi yokka. Netteeka ku kisiyaga kiri paati ku kuyimusa kalicha yaabwe n'okuuma abaana baffe. Tubuulire gwe kunonoza ffe ogwawa. Oba oli ku kisawo ky'abasiyazi. Omanyi ssente zaafulumye era atannafuna ssente munoonye baazawe abo. Sente z'abasiyazi zaafulumye kulwanyisa sipiika. Mubanoonye gwe buli gwolaba ayogera ku nguzi nga tomulaba nko wantu walala wonna abuuza bayimbi banne nti nga musirise bakole ki gw'omala kugwa n'obeera fededi artist n'oyagala okuyimukira ku bannayuganda Azawe oli ku kisawo ky'abasiyazi olukwendu manyi bulungi naye nga tonnaleppukana na kutunoonyezaako kamobaaka ng'abannayuganda nga bulijjo wali wasirika dda simanyiyo oluyimba lwo lwa Revolution sirumanyiyo obadde munaku wano oyimbye mu government gyoyita embi oachivize ennyonyo zirinnye government ogibanja ki n'omusajja yakubula mu basajja obukadde n'obukadde bwa bannayuganda abasajja abali wano wabulwamu omusajja kyovala question yange eri awo is a question kubanga empisa zonna ez'abasiyazi nzikulabamu kati tubuulire ogwawa ku bisiyaga nga nawe bw'obuuza bali b'enguzi nze njagala kusookera ku ggwe kuba buli mpisa yonna ey'obusiyazi kuwunyako mbuulira Azawi ogwawa ku bisiyaga. Kati wama yagala ogenda ebwero okujanjawaza nga wenogera ku nsimbi Starfever Uganda Limited ekugamba nti emirimu weegirye ku Kuwait. Abaana ab'obuwala babeetaaga mu bungi n'ab'obulenzi myaka 20 mpaka ku myaka 38 jangu okole interviews sente z'oteekamu ng'omaze okukwata ku visa yo mu ngalo baagala bakirina $1.5 ba waitress ne ba waiter $2 mukola mu mahoteli babasuza babaliisa babajjanja banga togenda kukoleeyo ku noti 7 nya noti 67 264 ojja kuba bafuna butereevu okitegedde oba abali ku MTN ku noti 7 17 45 27 eyo Starfever Uganda Limited efunira omuntu visa era bw'odema okunnyanukula ngenda kutandika okukuyita omusiyazi kubanga kubuuziza lwatu nti ogwawa ku bisiyaga enguzi si kye kituleeta awamu ng'abannayuganda n'amateeka agakuuma abaana baffe ne kalicha zaffe nago kikulu nnyo lwaki ku bisiyaga musirika ne mutuleekaanira ku nguzi olw'okuba mulwanisa sipiika. Kati Azawi tugenda kwabika Azawi nze kankubuulire nasoose kwetooloola nengamba ono aleppukana kumbe baabayisizaamu ebisawo by'essente. Nze sirabangako muntu avumye Museveni ku TV nga Nambooze. Avuma kintu kimu Museveni aluddeko naye natudde nembalabala mu ssente Nambooze ze yakakola bukyanga abeera MP for over 12 years now. A lot of years, yeah. Mu 12 years mulimu term 3. Kati wenjogerera akomawo term ya 4. Naye buli term jajja bamuwe motoka ya $2,000,000. Kati yakavuga kawumbi. Mu myaka 12 yakavuga kawumbi. Naye asobola okuyimirira n'agamba abayimbi bali Kenzo yalidde eddwaliro ng'agoberera omwana omuto Bobi Wine gwe nakola ki gwe nakuza. Okay? Naye nga tasobola gamba nti tamu eneweddeko nze nga memba wa parliament kubanga Nambooze ava mukono okujja Kampala mukono dakika 15-20. Okay? Emmotoka eyo teyinza kufa mu myaka 4. Yali badde yeefiiriza n'agamba emmotoka yange y'omwaka guno temuzimpanze nzikomezaawo muzizeeyo mu budget muziteeke ku kalwaliro kathadi bazita batya mukayite Nambooze third grade
third grade mukaite Nambooze kati tamu 3 ekitone nnyo kyafuna nga Nambooze bwe tutuula ne tubala katugamba afuna $2.5 okay nedda zalinye ba complaininze ku bei y'amata yalinnya kati bafuna 7 ku 9 tintagingira abantu bano babiri kuliko omutamiivu Kakwenza n'omusiyazi we Canada akyabuliddwa omusajja amuwasa afune empapula. Mwatugamba wano nga mutandise propaganda nti Pastor Bujingo yayawukana ne Susan Makula. Buchanga Pastor Bujingo avaayo na mukyala we ku katuuti nga bali wamu temuvangayo kutwetondera. Ekisooka omutamiivu Kakwenza eyakuwa ddiiru mumanyi. Naawe omusiyazi we Canada akyabuliddwa omusajja akufunisa empapula eyabawa ddiiru era yabawa miliyoni ezezi ono nalinnya lya Pastor Bujingo. Mbadde mbasaba abantu mutubuulire ku mawulire agali eyo gye muli. Mwe mutubuulira muti ebye Uganda nga temuli Uganda. Mwagala kutugamba n'ensi ze mulimu muli jobless temulina mirimu mulina ku survivingira ku sente za deformation. Njagala kubakakasa nti Bujingo yabaleka. Wano teriyo pastor nkiddamu mu Uganda yonna teriyo pastor w'amaanyi nga Bujingo. Omusajja Omunyarwanda mu kibuga wakati n'akuŋŋaanya enkuyanja z'abantu mu Buganda gye baakyawa gavumenti ate nga abagamba kati nti nzikiririza mu President Museveni ate agenda kusikirwa mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Kati pastor tali yekka. Gwe musiyazi gwo oyinza okubulwa empapula. Nagamba wasikozesa kulinnya lya Bujingo akaseera bw'oba wasobola okulinnya ennyonyi ku lw'okuvoola Bujingo koma ku ekyo otandikirawo obulamu okyuse topic. Naye bw'oba otandise okulya ssente ne bakuteera $5,000 ku akawunti yo n'otandika okutambuza propaganda kati njagala kubabuuza mwatukakasa nnyo nti Makula takyaliyo Bujingo ennyumba yagyamuka kyafuuka kifulukwa era tebayinza kuyimirira bombiriri. Buchanga Makula avaayo ne pastor ne babalaga nti bali wamu era omukwano gubasaza mu bakabu mwali mutwetondedde ddi mulekerawo deformation. Abantu abamu muli ku bikolimo muli ku bisiraani nga temumanyi wajje byava. Gwe tuyinza kudda ku mukwano Makula gw'alina eri Bujingo n'otandika kuguza nnyiramu module eyo. Nze nali nsisinkanye ku Pastor Bujingo. Pastor Bujingo yatuuka gy'alaga yatereera mu mutima gwe mukakkamu. Pastor Bujingo yaŋŋamba maaso ku maaso nti tafunanga ku ddembe na ssanyu by'alina mu nsi. Ffenna lye tunoonya munnaffe bw'aba alizudde tumubanja ki. Era mwe abakyala bakyali eyo nze ndowooza mwandinoonyeza ku Mami Susan oyo ababulire bakwata omusajja kuba omusajja bw'aba asobola okutuuka okwenyumirizaamu ne banne ne bakimulabamu nti musajja waffe afunye n'ekkanyirira afunye ne ku nnyama nti omusajja waffe afunye ku ssanyu mu nsi ddala oba watendekebwa oba mukazi ajjudde so abakyala mwenna abali eyo mulekerawo okumala obudde nga munoonya Simayisenga Nansiko mbisime mugenda mu nsiko sime munoonya bizigo gende wa Susan Makula akubulire bakwata omusajja mbabuulira omutamiivu Kakwenza n'omusiyazi we Canada akyanoonya omusajja amuweese empapula. Njagala kuba wa notice gosiro kubanga ne mu Bulaaya tulinayo emikono egikuzza wano the wrong arm of Uganda. Ate temwerabira nti teriyo kizunza muntu nga kikolimo. Nambooze ayinza okujja n'abaga nti no ntambula nze omulimu gwange ngukolera ku NBS okusobola okuvuma government kubanga omulimu gwa opposition kuvuma ki government. Kaakati yasa okugamba nti kale amafuta gagenda ku NBS naye ate ku NBS asasulwa. Good. Thank you. Lwaki ate addamu n'asasulwa amafuta era? Ekibuzo kye mbadde ngenda okugamba naye n'okuva emukono okujja ku NBS ne ku parliament. Niyo nwawo amafuta genkana. Twala kakadde. So n'olwekyo omugezi Nambooze omanyi yeefuula tikyambo ye asomesa nnyo tetuganye mugezi oyo mulaba mugezi tetuganye naye n'omugezi ennyo ayinza okugeziwala naye egeziwaliramu naye neyeetwaliramu. Kubanga ddala Nambooze kunze ekibuuzo kyange kiri kimu. Ogamba Museveni agende gw'okyakola wooki saagala kirala kyonna. Kyekibuuzo kyokka gwe just mbuulira nti nno
nti nze nkoma namboze singa akera ku machana agamba maze awo nja kutande olaba omukyalo ono winikiza era singa winikiza akomawo neyesimbawo bakasesubawa ne bwaba opposition I am very okay kubanga first of all obwongo bwe bwali ku level yenyini bebo ba leaders babuloga muvuze muzeeyo ono paka mukomera era ku musango gwaliko ogwa defilement ne human trafficking ayinza okumala ebbanga lye eryobulamu bwonna mukomera kubanga human trafficking giri emyaka 15 defilement naddala omwana gwe boogerako nga mutonnyo giri 25 ntegeerekese bw'ogigatta ku 15 muzeeyo ono ne bw'oba ogamba nti ebibonerezo byombi abitambuza lumu ng'omulamuzi akamutyemulidde nti nkusalidde emyaka 4 ne bw'amugamba bugambe nti bitambuze lumu kale ne bw'amusiba busibye emyaka 2 muzeeyi ku myaka gy'alina oba alina 5 tayinza kuva mu kkomera na mbeera ya kkomera ku myaka 7 kati ekibuuzo kyange kitono nnyo eri babbuloga kubanga waliwo buloga oyo fededi buloga eyagwa eyabuukira story eno buloga gwe muzeeyi ono ne bw'aba yasobye SB4 si gwe SB4 muzeeyi kiki omubanja kuba story zino zonna mwavuga nvuge YouTube yo yali yagwa n'obuukira story nga SB5 ina wagikomeza kyokola mpalaniraako oyo muzeeyi omubanja ki mwete muzanga ku misango muli sokirini mwe bakatonda bw'ozibiriza ne weekuba mu mutima n'osiriikirira kiki oyagaza muzeeyi okutuuka okukomya obulamu bwe kiki omwagaza muzeeyi ayiya mbeera oyagala kutugamba gwe tozanga ku misango toyagalanga ku mwana muto kubanga twatandika coupling ne dating nga tukyali mu ssomero twayagalanga bakazi bakulu so kiki oyagaza muzeeyi kyekibuuzo kyange kyokka we kiri mwenna babbuloga abali emabega wa muzeeyi ono okulaba nti obulamu bwe bugwera mu kkomera kiki mumwagaza nga ne gavumenti gye yasalako omugambo nti yamuziba amaaso tevangayo kumunyega kiki mumwagaza waliwo omuntu atalina musango tutakule fayiro zammwe tuyite gwanga mujje tusabe abantu information yakwatako be walumya tebaliyo bwe kiki ofane muzeeyi omusajja omunaku ayiye embeera ng'abantu babbye sente z'omuwi w'omusolo babbye eggwanga lino totwalangayo kamera mu kooti nga gye bali oli ku muzeeyi nze babbuloga mbatya n'ovuga sitoole buli gye wali owulidde paka mu kooti paka ku poliisi ng'oli ku muzeeyi gw'otasawadde okugyako wadde 10 just ng'oyagala kuwa content bantu nga bw'okomeza obulamu bwa muzeeyi muganda wange bw'oba oli mu nsi eno awo totuukangawo omuntu ne bw'aba asobezza mu understanding mu mbeera mwali omuleke kubanga ffenna tuli bwonoonyi muzeeyi ayiya mbeera ne bw'aba mulamu oba alaba oba talaba muzeeyi mutuufu anoonye survival kuba ffenna tuli bafere era ffenna tuli basobya mu nsi teri muzeeyi oyo kyakola kye mutakolangako muzeeyi ne bw'aba yayagala mwana muto nze njagala yeesimba muzeeyi ono paka kumutwala mu kooti paka kulaba nti obulamu bwe bukomekkereza mu kkomera ambuulire oba tayagalanga ku mwana muto kale ekyobufere gwe tobbangako atubuulire gwe oli vere kirini yo tubuulire ofaaki ne muzeeyi ku bonna ababbi abantu n'abakoze ebikolobero mu nsi eno muzeeyi oyo yasaana okufiirako omwagaza ki nawe olina byokola byotatuukiriddeemu kyolemera ku musajja munno otuuke n'okuzza ebintu bya myaka emeka ovuge sitoole paka mu kooti okumulaba emabega w'amatayimba okijjamu ki era okinyumirwamu ki buli lunaku n'otuwa content oyo gwe n'owulira ng'omutima gwo musanyufu ovunye viewership kiki kikwongerako kale katulabe bwe munaamaliriza nze nalaba yasanyukira wano okusiba kwa Ssegirinya n'asanyukira obulwadde bwe naye ali luzira bagamba ali bubi ali kitalya ate ayinza n'obutava mu kkomera so baganda bange tubeerenga beerufu mitima gyaffe omuntu atakujja w'osula omuntu ate ayiye embeera muleke katonda ali musasula wamma ayagala okugenda ebweru ku noti 7 noti 67 26 84 oba noti 7 6 4 45 25 27
Bastaff ba Uganda Limited bakakasa bukakasa nti emirimu wejiri atenga akasente oteeka munga visa ekuli mu ngalo. Betaaga bawala n'abalenzi genda kukola mu mahoteli mu ggwanga lya Kuwait. Salary bakirina milioni 1.5, ba waitress ne ba waiter milioni 2. Bakusuza, bakulisa, bakujjanjaba. Ate ne vacation eya buli mwaka. Interviews zigenda mu maaso mu beeyune mu kubepo simu ezo tumugendeeyo. Ekintu oteeka mungo maze kukakasa. Atenga mtato wange si yantwale wa president. Nze neeyiye. Mukusemberawo ekintu kye twasinganga okufokasingako mu mboozi nze nyumya ne president nga bw'olaba nga bwe nyumya naawe tuba mu kafuuka ababiri tetubeera ku bantu naye ekintu kye nali njagala ennyo okukola ku mwami oyo kwe kumulaga kiki ekiri eno ewaffe kubanga yali ali focused nnyo ku bintu ebiri fomu omanyi president alowooleza wala nnyo alabira wala nnyo abeera mu bintu birala nnyo ffe tubeera ku peegi ndala kale olaba ng'eyokwekalakaasa just ajabuzi n'abyogerako naye ali ku peegi ya nga 2040 nga njagala nnyo okumulaga sekita eno eya entertainment n'ebyemizannyo okumulaga kubanga nze na discovering ebbanga lyentambudde mu Bungereza n'Amerika n'ensi zino nga bw'olaba ne South Africa bayina engeri gye baakwata emizannyo ne entertainment ne bateekamu abantu baabwe bonna ab'ensi kati abantu abo babeera bize mu bintu ebyo ebibiri abantu batasobola kuwa mirimu government mu nsi esobola kumalayo mirimu newa abantu mirimu tesana kuweza kwota ya population yayo mbwe ebanoonyeza mirimu tekiriyo n'Amerika yennyini paka ne leero